tabyogerako ensi tejja bimanya mbadde nzija nensanga roundabout ye mulaga abagimanyi nga kesisi esimye ekinya kinene bakolawo nga naye nga tebakolawo nti mazzi suwejjo oba yakubye oba ki nga baziba buzibi badidde bakita bacha kino ekya round kibateeka wansi ekibe kya cement kigundi ebigoma ekigoma badidde ebigoma bisatu bazibye kubo lyonna nze nande manyi nti president agenda kuyitawo kyenkoze nze nentambulira ku pavement nenzija paka opolisi nantunuulira ne muga ngenda kumpewo nangamba ngenda kukuba ticket dawa ne mugamba osaaga era njingidde ne muga gwoba oyagala jingire tugende bwe ntuuse wali nembaga ani supervisor wammwe ebigoma bisatu basibye gundi roundabout yonna emmotoka ziri ewandege ziri ruddawa basibye kubo ebigoma bibasobola okukola ku ssaawa 9 ogw'ekiro line gwanga lyafa chovolaba wadde tuli mu entertainment inda gwe gundi musajja uliriza kyenkugamba bwe tujja wano twogera entertainment nene ekintu ekyo kuba katika nkubulire ne waba mukulembeze roundabout eyo gira bakadima katika nkubulire nakusabadde okujja wano mu yerutamaguzi wa Ghana eyo roundabout ogiraba ensi zonna ezitegeereke kati ezikyakola roundabout zikola 4 ways olaba kati ngawa ne bakola kwa Kasia ne bateekawo ebitaala kati wano kwa Kasia bekolawo amakubo kubanga basula eno kira ne baale mukola we amataala gundi tuyisaawo now erowo police omanyi akoze avudde mmotoka mulese ku levels mugambe ngenda kuvuga paka ku radio ate mbanenji kole obo yagala kukubira supervisor nangamba ateka hani ate kati ne wabidde temuddamu bulira kadima banange Museveni enale mu government mbadde nsaba busabi n'obwetowaze no nsaba busabi kadima afa neda kadima labayo olaba okuva wandege katono nnyo ntuwa magezi government erabe okuva wandege waliwo ebitaala kale kwa Kasia tosola kudya roundabout nga waliwo emmotoka eziva ku Golf Coast nezidde wapasa kakande enda nezive wandege mujjewo roundabout ekyokubiri nsaba telecommunication company mba mukola fiber namwe abakesisi tumanyi kale musolo kwate mutegeera nnyo ebigoma mbiteekawo ku ssaawa 9 this is a city ekiro kati nzo wa police omulaba bamuleetawo n'alemerako tubadde tugenda mu kooti musibye kubo muli awo mwena muwunga naye kati nza Wisdom musolo okuvugira ku pavement naye abanaku abalala kakati gwe musajja ndi mukubuuza ku bantu kakati linda kombuuze ku bantu tondeetera biguunya amma bawuliza ba BTFM amanya gange yenze Kaye Wisdom mutano omulala yakula ku matamu tali mazzi ne seriraka buli jomba gamba twave rengo isinge ntwingira Buganda tuli bana basaba sajja kabaka ne twatuka wano bano bakadima abatitizi nga bagamba nti waligo wendigwa fe tugamba tumala kugwa abana ba Buganda saba sajja kabaka nakola ki ate naye kizibu okugwa no kadima ekyo ne kiruma abayayo oyogede kigambo kikunze ndina abatitizi nedda sigena nedda nsebone kati fetwaje ne tukiterezamu kaisho chimu ekirala ngenda gena Gravity njagala okweba kanoko nganza activists by the HIV hope shifa ina program yakuta family kanoko yakuta program uli kanoko kadima kino kigenda ku kino kadima kyokka kigenda ku yogera Kaye yadiddo muwala omanyika tuina obuzi wano mu Uganda tukola pulupate bitina mu abala abatakyayambala bwa munda Sirimu achali at the highest peak. Aina story ya muwala yaze wo mulenzo manyi waliwo kibaita discontent couple nga ino mulenzo omuwala ne yekebeza Sirimu omuwala ne yekebeza Sirimu ne the story is so trending musoro ganene mugobera hope shifa ne chenjagadde okwogera ku beat abavubuka naddala mu abawala abali mu rumula kyangu nnyo kutwala kafe javazi ne bakutwala wano oli emitwalo 9 naye omulamu bo sirimu taluma nga tomuyina naye woba ne sirimu mbabuulya kati tuli wano ku muwala bagamba yavudde kansa bitya eya mu kigwa leero omuwala ole nali mmanyi omanyi abaana bava mu Eastern abo abalinga Zuwena oyo omweru namulabako bamuleetako nga ndine radio ku bichi ya radio nga muwala anyirya nga muwala tebairayo muto kati tuli mukwebuzabuza yafudde kansa yafudde kibumba yafudde ki kamba buulire mu abawuliza ba BTFM bana mmwe sirimu akyali otulwa tukuzika tugenda kuzika weka nawe nsolo okukebera sebo
sebo nkola sebo ndi volunteer wa MC Kasi Foundation eranze ntambula n'obukebera nga njigiza abantu kebera nakakebeza be mu peace kuzaba kulembeze ba bibiina sebo era mu motoka jebu kakati ekyo nga kimaze kati katugende tebufa bugu mu no motoka zifotambula mu AC ateze zile zabo nedda sebo mutereka bulungi mu kikundi sebo tata katukomeo Nsaba tubere order. All I need from you is what? Kale tuzeyo. Kale order. Kati oba kadi mama intino bwenale mu ajeyo bintu nabizayo. Tugende ku gravity. Chichi choga. Gravity. Bishibi wala bishibi abadde. Ekisoka. Njagala okusooka okwogera. Kadima. Njagala okusooka okwebaza ku mulundi guli abaleetera microphone Bobi Wine mu sheri. Njagala kuzimbira ko ya Gravity. Kulimba lwa Lavisa baida we twachogera ko naye mwana yaddira microphone najidusa najiwa Bobi Wine naimba party yera na stade ku Facebook page mujajira kati show ya Gravity kadima yagala tujogereko kuba kwabadde ko prime minister which is okay katuchogereko ne kansoke nebaze Bobi Wine mu bintu bibiri yaddide post nakola post y'abantu babiri Gravity ne Navio yasose Navio lwaki actually echa Navio kikulu nnyo omanya abantu bagenda ne baddira bano ba propagandist okujerega Bobi Wine tajjukira tagaba nefa bali wano fe bagabira tuli wano simanyi tako yaddide post ya Navio nayogerera kuli ebintu kubanga at a time nga Bobi Wine bagamba bayibashidana mukaye omukulembeze wa perezida milioni mwebaze amazima ga nabadde mu avule mga president before bwa tutwala kozi bana yabawuli engana bano yako KFC mu yokusereza Bobi Wine neli wantu tuteko nendala no liko milioni na kati era kimwe kye 10 jukira nze nkuyambako kubyawo kusaba oloza kati bakati twali Bobi Wine yampadde yakakadera nasanyuse nnyo nzo omuntu agamba omanyika nkule kadimo omuntu asobola obutakuwa kati olaba kya sente era sebo tukweyanziza omukulembeze nze yampa social capital namala osegede kale dobanga mu mbejja yes nabalala Bobi Wine nze sinache mumanya nti ennyonyi yanesibako ngende bweru nagaga ojja genda kange sebo tata kati madde nzimba yaddidde n'ayogera Navio at a time nga tulaba of course abaana abakolamu ba urban artist yakola oluyimba ne Bobi Wine number 1 it was a hit for abagoberede music vakuba nabakaje Kampala it was a hit ndoza luyimba Bobi Wine yasoko kuteka mu escalade abamuje balowooza ndoza bagikolya Kenya by the way Bobi Wine mu East Africa ye artist yasoko kuvuga motoka ye bay ekyo ne bali ologwe na uli azunga mbu yagironda kasasiro nenga wanange chupa debe mito chupa debe osegedde kati Bobi Wine Navio they did a song Navio najja na alutura it was yes number 1 and yes kaka all right wakubiri you are number 1 Navio ajja najitura mbutuzi this is Navio bichi Navio tamanyi bulungi kuyimba wadde gotofayo anti kati kulisi kuyimba kuba hipa Navio adodoma kiri bwekiti Gravity amusingo yimba kakati si yesi issue eriba discussion ya lulala kakati anti Navio naye muwayo line Gravity muwayo line bile zoluswahili obezo oluzungu tumupimirawo kati odira omuntu ayimba omuluzungu omupimire ku Gravity ali mbuzi zakutudde zikirira kati ekyo kimu kati nedanzi kamalizeyo wamakati don't be kamaleyo kanzije nzija ku Gravity nzija ku Gravity Navio kamalize dala Navio ngateko Gravity ku kivvulu echa gundi Sheraton Navio got a class and a number nkubulira jukira bale ekivvulu kyabadde ku meka najuza teboze abantu ne batulanga tewali na babba busimu Navio kyenjagala okwebaza na musanga climax
ne mga navyo nze ngoberedde okuva ku deviate gwe deviate bajjo wagira bako najikola na night deviate akati ati mugeno kola ekimasuro nga ate bigudde fa abakirasi fe twagitandika nga waliwo cinema nga yakabinge kyali ya Jamaica sinenda nkulidde wonna kulya nakasoro kuzanyira mu deviate kaluya njija kamale katono nnyo nenda linako akati ogenda wanga nojogenda agamba njogere kati nabyo yafunye that number era kati hip hop music ba hip hop rapper mwe mugenda okwesa emabega navyo kyemwebaza yavudde ku music okuva we yatandika and it was a blast lighting music hip hop sirabanga show so organized show yasembayo kadima gwe labayo sirabanga show yasemba yawo ya Africa ebyuma byatusumbwamu nalabye show eri so organized fantastic tebatuwoganya baba kuba luyimba noba tutegera luzungu ng'onyumirwa waliwo agambye tali erisikira singa navyo Bobi Wine oyadodomera eri Gasiya kati Bobi Wine ekyakikoze obulungi najja nabadde njagala poliisi emugane kale bakubetya gasi mu Sheraton tulabe Bobi Wine nayingira the reception n'okumwaniriza and everything the recognition it was so superb kuba amanize nga his excellence Bobi Wine in the house president wegango omulonde mubakirasi ataba ne mama wa navio nakubengalo nakuba nakalulu gokyazanya mama wa navio yakubya akalulu nga Bobi namukimane wali ku katebe we yabadde gomanye nga gye twanyumiddwa mu show nibuno kadima wantu nudira nkugamba she yanyumye kakate ekyo kati Gravity Gravity nabadde ku page Gravity okay kale kamera kubanga nze wena zeyo nze kyemwogera oyinakyomuwogerako nze lutalo kyenjagala wali on press conference no lutalo kyemwogerako nze sigenda lutalo aba banaku baleke mumanyi mwe kati omba mwagalako anyway oli wabaganya omwana ogenda Kampala Prince fe twabaganya olaba kamwogera katono oyo kwanda olaba Kabaka Mwanga yali Simon owa BBS nga buli mwana awana Kabaka Mwanga namufundira skala kati Kabaka Mwanga hiti ye yagwayo naye asoma obulya kadde mabambi mpuliza kati omusajja kadde mawulya omusajja yalenga asoma ebirango bamuyita batya Salongo Joni Salongo olio weelio aliwa eyo gwe baleete Kampala ng'asiba egundi Musayijemba abantu baatuwa sente ne bazimba ennyumba ye neggwa namuterako ne dishi nagwa ne smartphone hiti ye yaggwa ekituufu nzija ku kino nze omwana wange asoma mu international school and nawulira minister education ng'agamba mbuteri ssomero ligenda kusussa kakadde ndi mu mwobo obusatu inze okuleeta abaana beyo ghetto simanyi asula ku nkuuta simanyi bitya n'atula n'omwana wange it's an opportunity gye mba muwadde mwekamba bule mwenna abaganye champion good ogenda Kampala Parents actually ne Sudiru tamanyi champion good is ngenda pagamba hiti ye genda kuggwako nga talina kyajjeemu nga naye oli eyamugana asigadde ali ankwacho kati nze kamba buulire mwenna abali ku TikTok I don't care mama na mugamba mbwali ya skini haweredde omwana nze nalina abaana abiri omu ku street yakamala obusawo gwe nina agenda kutula senior 6 nabajja mabega w'obuligato bansimuliranga nga nkolawo unplugged ne Prince Nick naye abaana bo kye banfunamu omwamaze obusawo okiwula ekintu ekyo nabatandika mu pifiri omulala kanatula senior 6 obusawo nno ku miti ya nasukulu omunasi kati ngamba kadima nze omuntu yenajja era bayira kiro kankyogere emusikati leka tusigale nga tukola ebintu ebigenda bayombe emusikati wejja ku lisajja lyali ya skin you have a brand emusikati obaddewo emyaka 2 ng'erinnya lyo weeriri abanaku abatayagala genda mu masomero gaffe baleke obunaku bujja baluma kweno gavumenti eyeesulise kati yenna mwekamba buli kadima waliwo kye bayita missed opportunity ne misuse privilege omwana oyo champion gudo oyo champion gudo opportunity yakuba hityeji agijjemuki inzo ndaba inze nakatambula kati 26
ensi 10 zitambudde lwa Bobi Wine around the world yes around what otambudde ensezo nze natambulako ensi nnya munaku mukaga ne Museveni takisobola asobola okuzirika ensi nnya munaku mukaga I did that Kaye ngoli international nyo gwandaba wano kati oyina mu kusenta nzungu bajo kamalaka no yogere nze buli muntu afuna erinnya kiri nti ng'okyayina akati olikoze kubanga Uganda teringa America Uganda wokola erinnya Uganda wokola America wokola erinnya you just need to make a name ng'oli mu America tosobola kufa bwavu mu Uganda bw'oba n'opportunity ekola erinnya eyo opportunity gikozese kubanga enkya togenda kuba nayo kati champion gudu yandibadde alabira ku Kabaka Mwanga omuvubuka Kabaka Mwanga nga tukyamuwana Simon anfunya skala asoma paka secondary olyo jemba enyumba ye yaggwa ono mwana champion gudu yandibadde agamba Rajivu kubanga nali njogera ne vice chancellor Muganga n'agamba bannanga okumanya kala Katonda atalina manyo gwawe nyama oyo mwana alina opportunity egamba Rajivu nti nno tesinina mwensulo bakijja kumenya okujja Kampala parents basoro mugamba wali apartment tivangaawo n'abeeranga alinga yamwadde Kabira sadiru ya waka champion gudu Kabira n'amugamba agende ngasoma akomewo awuge kati kadima chobola wangamba musikasi alien skin akutadde mu bato agenda kusuura you have bobata ina byakola jantulambula abana basiko cells emulago bam bintu byekisiru gwe musikati bali baleka mbunaku bwabwe anyize bakadama so anjagala ogenda awo bana Uganda mwenna abambuliriza ndi musajja Salongo nina abana 7 bagenda etera tuli bana ngenda kuzaala abana jagala abana 20 ku nsi njagala 12 mbuza 11 nze mbanyo obulumi bw'omuzadde nti bana Uganda mwena abali ku BTFM kino nkyogera nga mliko omwoyo wa Mukama nti taatawo ne wabanga mwavu nga takuwadde kyakulya nga takulabiridde tekikujjako kuba taatawo yes bannange saagala mu driving enseno mu gifulenti yabagwenyufu enseno saagala mu gifulenti yabagwagwa omuzadde omukisa gwe champion gudu okubeera wali eti sikini nga mulamu mukisa gwa kitaawe abeera ali wakana asabira tomwana wange Mukama mukuume ate omukisa gwa taata gwe mukisa ogusinga mu nsi yonna kuba oba DNA ya taatawo kaye bw'ofaano oba kuziika wa kitaawo sinyoma mama akola omulimu gwe naye taata mu nsi akola omulimu gw'amaanyi nti the mere fact nti yeegase ne maama we ne batonda omuntu saagala Katonda tebamwongerako kintu kirala taata yabanga Katonda ne maama wo nti buli lw'olikisaamu muzadde wa alina right ekola ekintu kyonna kyoyagala kaye n'omwebaza bwebaza notomuddiza empisa engunjufu entuufu ti omuzadde ku nsi ne bwajja nga oyina emmotoka yo n'agitwala tolina gimusaba ye Katonda alina right okujjako oxygen kakati banna Uganda mwenna beneewuunya abatagoberera bajjo nti alien sikini kituufu yayamba champion gudu ni yamulamba nga alina byabala kaye njaga tubeeru yasitikiro sibya nugu sibya kugamba tulina mitima mibi alien sikini tayagala gudu ku mutima singa alien sikini abadde yagala gudu tiyandisiza mutata we maaso omanya omuntu omugezi yandikoze yandinonyeza tata wa champion gudu ne bagamba omwana wa fo tumututia kagende ngasome nga bakufango soko sirike gwanti soko sirika anti soko lolita tata nafuna opportunity tata wa champion gudu kati abuzamanyi gwe nawe champion gudu ekimuta si mwana utabira na hali yetisiki ekimuta mwana ye butasoma opportunities ze tata wa champion gudu musajja mwavu yasirika ngalabo mwana we talina mukisa bwabanga omuzadde ye nakadima tasobola kufirwa chance kubanga endongo ya alien sikini yagwa tubere realistic kaye kakati ata alien sikini mugezi bana Uganda nababosi zabangobera ku TikTok nti alien sikini naye yagwa champion gudo yagenda muletera favor mu bantu era kyovala yamukwese kawempe kati alien sikini nagambo mwana abuze yevugira abana kawempe gudo nina bwino ulira yabadamu kwese professor abanga kwa bwino muwulirizanga gwe kadima soko bamufunye goberano mu SC tubereri mu bantu nina bwino champion gudu alien sikini yakwata champion gudu namwevugira nakola noli muganda we sawaba champ nibaganda bawa amayirungi kakati ngalogi kalibwati nga batonda kibaita sympathy okusanyira abantu kuba na Uganda ndi champion gudu abona nnyo alien sikini alina okubeera naye njaga tubelisa gadibanga tuli ku radio ndera alien sikini we navayo ne mukuba akabadike era bana Uganda bampuliza ku BTFM kibinyo okusanya akabadi ne bakimanya nti kabadi akoteka bakabadi njali alien sikini we namuteka ko pressure ambanga go nalangirirawo concert
mugudo akomewo kufangoni kakati bana Uganda go bayita basiru bagenda kola bachiko gudo omwana bagenda kumwe bazago babasa the future no singa bade bagamba so concert yabo yandikoze concert yabo yandikoze singa da gudo abade abo nabo nebitufu nesudi rasola kuita na kwa kabira naga ngenda koera secondary mkuere university primary ko mulimu no chulizo mwana chance bada Uganda bajaba bagire gudo Ghana basari kati kumawiza BTFM ekiroto kyabuli mwana wa ghetto kubanga gudo kisago yafunye bwanga da oli muri yo sense kaye ekiro kange kanyini ne bakada babe nyini abafu banonya omukisa kwa champion gudo tebagulaba kadima njogereko na BTFM ani yakuleta njogereko na yereta BTFM ani yakuleta misimu gyachika George si yakuwa muri misimu gyachikaje gyachika kadima ani yakuleta no kumuri George yandeta George we yabaya yakuleta osura wa George kayo yambe abantu bamekango balekawo bwina kakaina kadima gweto musaza omanyi katononyo kadima sabo tokata mu byuma uri aleka kamana yakino ndio tuli ku national issue kakati omukazi akera nafwe nalekawo kitawe ne nyina abamuzanaga nanonye future chogamba ochali watu kadima yakuzala ati ochali watu yakuzala kakati temujja mwebake tutanda kweba kadima chogamba gobchabira mama na tatawo gudo tumwado obudde bungi tumuleke kamale wenti ndi champion gudo fena tumwagala nete tujja kumokiza bali nsikini muzagira ko mizanyo ali nsikini yakole ensobye ebikambule byasula ali nsikini ekisoka kunyoma ekisoka kunyoma katonda ekyokuli kunyoma media ekyokusatu kunyoma kyagulanya amanyi geyaje ali nsikini ali muyingi bana Uganda bobanga oli waabwe bakuwagira kolanze bajjo zibamanyi ndi zonto ne bampagira kubandi waabwe nemba sina ko bagamba bajjo wafe tega chemba kubanga ndiki katali nsikini yera statement yakola nti mu abantu ba wansi munfula demu mwagala kumanyira munfula mukazi naliko de ko limba kufire base najula gana demu kutik nagamba nayagira kwesimba kuchagulanyi nga opposition ebyo ebinyiza abantu nga wagamba oyo mwana ali nsikini yamanya nti bana abantu ba wansi abanaku bamwagala bwagazi kwali nsikini ina nani stop ya nyimba abite chu tulete ku kacha msula kwa limba lupia lunalona kakati kosa ya champion gudo tadi yo tubireke ya champion gudo ya tubireke tumwado obuddo obumala tukayiseewo minisita wa ethics noda katononyo kenyaga ogamba yagambye yaze ku media nampeera waliwo omukyala yabadde n'omwagalwa we ne babako ebyo bakola mu toilet nabeerawo omuwumbatuutu eyazze mu toyi eyazzeeko n'abakwata ka vidiyo kati oba tewakalabye nnoonyaako nkakuwe bw'oba oyina data kati nange enkwate anti kati enkwate kali nze ngambye mutabani w'omulaalo nze ate government kati gwe gundi eno government yabalalo mulinde yamwe kali kanzo ngambe kadi majana bade kubala navo kwa Gravity ebisija nebingo bya kuboda boda mbatusise kukuma musima tukukuma nganinga ino nebingo ba mubala mufatu kai tukukume totambula kyo sawa mwana kati nyina ekintu njagala okugamba nsaba ngende ku ky'omuyimbi Queen Shiba njagala gamba minister ku kintu kino minister nkyebe kate wasoma bulungi mulimu gwo nga minister ethics kati kanchibabuli toba minister wa morals minister wa ethics o zampisa mu ba minister ba cabinet kino kiri Kaye ate kati njagala Kaye fabaso muganda wange fe twatu suzeko mu state house we not kati minister basoroko bamu wa minister na atasoma gundi of reference abera minister wa gwanga aneda ate kati kankubule gundi kadima eno BTFM bajiwuliriza minister wa ethics tasora kujja ku kati mbunga nkwati minister wa ethics aina kuteeka mpisa kunnyonnyodde nga tukyalina bemupya walabayo ka video emupya ali agira munno omutwe nga mweweta omutwe nga atudde mu parliament kyali ekikyamukwezi kati minister ethics nga teyakyogera kati ulira kana kati kankubulye minister nkusaba lumu najja no driver wange wetuyingira mu conference nankubira nangamba nti girlfriend wange ngambye ali within here is it okay ajje mu motoka tudde naye konze no problem nze nkyaliwa naye 2 hours kati driver wange girlfriend wajja ne bava mu motoka ne badda mu ntebe z'emabega nga waliwo ya police eriraba kakaje ya police erinde dakika nga 10 nerijja kundabirwamu nga ziri tinted nakongono to you people get out kakati mbangi ya driver nga nkubidde mbu batukutte aida ndi sodari nenzija wa police ne mugamba obadde ogamba ki these people they are aida and they so they've been doing something in this car ne mugamba gwe emotoka esukka miliyoni 5
mpalula milioni 5 ku chorus eri tinted omuntu ali mu ne girlfriend we ojoga meti ali aida disorder aba aido no uliriza bajo kati ata no bajo uli agenda kwogera ebibyo kati nze kwogamba na mtu ale wa Rweiza ku CPS ne mugamba jama teka bajo agenda kwogera ebibyo ngezala nange mumpulirizeeko Kaye sagala tuwabyensi tetuwabya sex mu moto kati sex muto iki bogenda muto bobata ina sente zikabeza siri kati ina sente za loji temokola bintu ebyo temusiri nako nagwa sagala tuwabyensi kadi mongenda swala abantu bali bakonkola bajo kuliriza abantu bali bakonkola nampera si yekutte ngamba minister wa ethics kuliriza uli kadima kati kankubuli ekinchimu oyo minister lwasti yakusose kwata gashumbe ya yeterede mu video yandikoze bwati akatabayo kati njogera akazina kaddewo minister yandize n'agamba munkwati abawala aba yagambye nampera yabade kwaya mwogedde ku media center nampera omukwatira kwa muganda nashira gashumba mutya uliriza no genda kwogera time yo media center wabera abantu bategeera bene we ade rakana rugundazi abaja ku media center ne tuuliriza yandigambye nti twabadde ne instance 2 eyabo wala babiri mbayita wanu njogere nabo kulwakino ne kino kambabulire kadima tebakulimba nga we follow the law bwemba mu motoka yange kati gwe nkubulya Rweiza yali DPC wa CPS na kwato wa police ne mutwala ne actually Rweiza yangamba wiyaso kwana mugamba gwe so konsomera amateeka emotoka zinoloji ze muzimbise mitwale 2 emotoka suka milioni 5 oli ali ne girlfriend we tuli mu kifoteri na abalaba driver wange mbwaja mkwata dandi sodale twawunzika banetonde kati kuzachi nakuwadde big kakati ze konsoma ya mukulu Kaye njogera ko beta bawuliza big we nawo ina big nange na big temukidangamu bobanga oli musajja ngo yakannyo ngo wira weereze nnyo tosobola kulinda tukiddangamu nampe yakoze ekikulu ekibi ennyo shiranga tomogera kumpuliriza kiba kya busiru nnyo kiba kya buswavu nnyo ogenda mu public toilet molove y'abakazi yes kubanga ekifo buli omuntu abakikozesa buba busiru nabaki lubale nabaki muzimu nabaki unofuna appetite walabenga nampera mukalu muzimu nango sanga ina bamukuzenga bakabera we sawa namba kenderi kansoka njogera kaiti maite abana ba Uganda mwenna bampuliriza tusabikenga bwe tusabise sabika abana ba Uganda mwenna bampuliriza tojja kutuga sex talina makulu ebyokwega tebina makulu ani agambye tebimanyika Kaye kanjogere nakuyiseda go bana bali mu holiday tuli kubana ba soko sika annampera yabalaze kifaananyi ekibi nze bampita bajjo njagadde abakazi nemba kwana bamusi bajjukira kyenfunya bo bakazi bisirani sente zange kugenda mbuuse nziku mbuuse kabotongo mukama nyambye buyambye butafuna sirimu mwenna abali ku biiti tebakulimbanga nti abakazi balina amakulu katira nampera muumba tutu nnyo lwaki ngamba nampera muumba tutu nnyo ofuna wa magezi kadima mutwe nofuna appetite nobango owunyirizibwa obuchafu Kaye katana nnyo nobango owunyirizibwa obuchafu nofuna appetite n'omuganzu najja ne mwefulukuta kati buba busiru nabakyo kati nze katika nasanga Kaye wanika ku bitalo bya ngakolera mwana gwakolera gwajira bajo uliriza nabuza Kaye apa taito ojijjawa